Beti abalungi abeekumira kusenga Faith 256. Olwaleero njagala kubatwalamu oba kubasomesa mu ngeri gye tusobola okutaamu amazzi ago aga ttaapu otya amazzi nga bali mu kuzina. Abakyala bangi baagala nnyo amazzi ago nti atuuka extent enywa eddagala, abamu mukozesa amakerenda, bingi bye tukola ng'abakyala just okwachivinga amazzi ago, but in the end n'olemererwa n'ogamba senga nze nywedde eddagala nkoze kino nkoze kiri naye amazzi gagaanye. Kye nina okusooka okugamba gwampuliriza ng'oli mukazi nti si kyatteeka nti buli mukazi nabasomesa ebika by'amazzi ag'emmana era bw'oba tonalaba vidiyo eyo kweri kuno era nabagamba mu vidiyo eyo nti amazzi agamaasuka nga ttaapu tegali mandatory oba si nti gatteeka buli mukyala alina okuba nago. Waliwo amazzi ago nga buli omu alina okuba nago naye aga ttaapu si kyatteeka. Waliwo omubiri gw'omuntu nga ne bw'anaaba anywedde ebidomola by'amazzi bimeka tasobola kikola, omubiri gwe tegusobola kurespondinga ku ekyo kintu, tegusobola kukola ekyo. Oluusi nga akatuli kaazibikirako akafulumya amazzi nabagamba amazzi ago gava wanjawulo. Abamu mukikonfuzinga n'omusulo era buli lunaku mbabuulira nti amazzi ago we gafulumira omusulo si we gufulumira. Emmana y'omukyala eriko obutuuli nga busatu. Waliwo akafulumya omusulo, waliwo akafulumya ag'amazzi, waliwo n'ekituli kye bazina. So tolobooza nti nno nti oba we bakuzina bw'ofukira oba bikinedda, bintu ebyo byanjawulo nnyo. So bwe tunaaba tuli bakukola amazzi ago oba nga tuli bakufulumya amazzi ago, ky'olina okusooka okumanya, olina okumanya nti omusajja gw'oyina endodde ewera ate omukira gwe agwesiga ate amanyi kyakola. Abasajja abasinga temulina amaanyi bulungi mu mikira nti yesu osobola okuba nga omalako naye ng'omukira gwo munafu nga gugonda guboota. Ogwo omukira gulinza obutasobola kukola kye gulina kukola. Omukyala akufulumya amazzi. Abamu bafulumya amazzi ago nga ekiva ku nzina ya musajja ng'afokasinze nnyo munda. Kuba munda eyo nabagamba tulinayo kye tuyita G-spot nti bw'ebeera nga bagibaddeko nnyo abagitaddeko nnyo amaanyi osobola okufulumya amazzi ago. Abalala kiva kubeera nga bakukutte ku musino ne babeera nga bagustimulatinga nnyo nnyo n'obeera nga naawe osobola okuba ng'ofulumya amazzi ago. Kye tugenda okusooka okukola nga tonnaba kugenda kwezina na mwagalwawo, olina okumakinga sure nti omubiri gwo ng'omuntu gulimu amazzi. Waliwo abantu nga naye bw'okwata ku nnyama yo bw'oti n'ogisika mu butuufu ejja n'ereka omubiri emabega. Skin eva ku mubiri, kitegeeza tolina amazzi mu mubiri. Oli dehydrated, kyokka olowooza mbu ojja kufulumya agamaasuka, tojja. Weetaaga amazzi mu mubiri. Osobola okunnyamba n'onywayo ebikopo byo 2 eby'amazzi agabuguma ng'ogenda mu kwezina nga tebiriimu yadde sukaali, just amazzi agabuguma nga si caayi n'obinywa. Ate nga n'emisana wabadde onywa amazzi. Then bw'omaliriza ekyo n'olyoka ogenda n'ofuka nga temunnaba kwegatta. Kino ekyokufuka tukikola olw'okuba nti abantu abasinga subconsciously oba mu bwongo bwabwe amazzi gano bwe gajja abakyala abasinga kino kye njogera mukimanyi mumanyi okugaholdinga back ng'ogawulira naye ng'ogasiba. Abamu ng'ogawulira naye ng'otya oggata ng'olowooza oba musulo gwe gugenda okuvaayo. Abalala muwooza omusulo gunnuma. Omusulo kituufu gusobola okuluma ng'omusajja akuzina naye kizibu omusulo okufuluma nga bakuzina. Abasobola okugufulumya abeera yamasitalinga ka trick ako. Era abaami mmwe abaagala agamaasuka kituufu waliwo abantu abafulumya omusulo naye alina okuba ng'alina ka trick k'akozesa nga ate yakamasitalinga. Naye bw'abanga ali kwalaali tasobola, kizibu omuntu okikola okigenderera nti osobola okufulumya omusulo nga bakuzina kibuzibu. Amazzi gali gye gasobola okufuluma kubanga opening eri eba ezibiddwa, emisuwa giri giba ginyigiddwa. Omusulo we gulina okuyita guveemu akatuli kaba ng'akazibiddwa nti eno wansi olwedde babeera bakozesa nga bazibyeyo. Omusajja singa aba amanyi okuzina bulungi emmana asobola okubeera ng'akuzina n'abeera ng'asobola okukola kye tuyita okustimulatinga G-spot yo. Naye omukazi ng'abadde tafukangako mazzi ago kirinza omutwalira eddakiika eziwerako era kirinza omutwalira eddakiika 3-4 nga tannaba gafulumya. N'ekirala bw'oba ng'omanyi nti oyagala amazzi ago tolina kubeera anxious ng'agala bannange baganajja oba tegajje leero okitegeera. Olina okurelaxinga obwongo bwo n'omubiri gwo okubeera nga bisobola okukwatagana ne muscles oba ze tuyita pelvic floor muscles nga we relaxed wenna nti awo ojja kubeera ng'osobola okufulumya amazzi gano. Naye singa bwesanga ng'omubiri gwe teguli relaxed, obwongo obuli awo oli ku bunkenke olinga agamba kiki oba kirinza okukalubamu oba kirinza okuleetera embeera okubeera nga tosobola kufulumya amazzi gano. Ensonga endala gye tusobola okutunira singa omusajja aba akuzina
ng'akutadde mu kaposition k'oyagala oba kasitayiro k'owuliramu nti ddala kuuna wali atuuse mu bisenge by'emmana buli wamu atuuseewo n'owulira ng'amazzi ago gaagala kujja amazzi ago abakyala tugawulira era oba ogawulira toga holdinga back ky'oba okola kintu kimu ojja kunga senga nze siga holdinga back naye tegasobola kujja gasobola okujja relax omuntu yali awuzeeko oba amanyi okuwugga okimanyi tosobola floatinga ku mazzi nga torelaxinze era ne bw'oba okyagala nnyo naye nga olemeddwa okurelaxinga omubiri gwo n'okussako olinza obutasobola kukola ki ku floatinga so kati katekiniki kali kajjeeyo kateeke wano tekiniki gy'okozesa okurelaxinga okubeera nga omubiri gwo gusobola okufloatinga ku mazzi gy'oba okozesa kurelaxinga obeere kaamu osindike amazzi gajja kuvaayo era ojja galabako ng'obula singa gaba gaganye don't be disappointed kino mbagambye nga ntandika nti si buli mubiri gwa mukyala oba si buli mukyala ku nsi kuno tyasobola okwakiivinga ekintu ekyo bangi tebasobola abamu basobola abamu teyeetaaga na kugonga extra mile ye omubiri gu ready gubeera guli too sensitive nti basobola omukona ku musino ne bamuwubamu empuuba bbiri ez'akacabali ng'afulumya amazzi abasajja basinga bagaagala naye abamu tebagaagala era nabagamba nti mwabalobooza nga mwabatagayinawo oba nga tonnaganoonya wandibadde ofaayo nnyo okumanya ku musajjawo ojja gwa ku musajja nga yatagalatagala dda byo byonna byonna yabirabaalaba dda nga tabyegomba era nga tagaagala nze nabagamba waliwo omuntu eyandiwa bubi singa njagala ddagala mu butuufu n'amala okulifuna ate omusajja ate neyeekyanga bw'ate yetayagala mazzi mangi yabadde anoonya lyaki ng'ate anoonya ligasala era ne mugamba naye ddowooza tukole bwetuti ne bwetuti osanga embeera enaatera ne mugamba naye nali mmanyi ayagala byokola ng'agamba senga ate yatabuka butabuse abakazi abasajja tebamanyi kye baagala omusajja ono nkoze bwenti ne bwenti ne mugamba bamanyi kye baagala bati gwe ate atwala kadde kumanya ekika kya musajja gw'oli naye so gwaganoonya nga tonnaba kuganoonya sooka omanye ekika ky'omusajja gw'oli naye agaagala oba tagaagala waba tagaagala tostrugglinga topressinga amazzi galeke bona agobeera byenkugamba ojja sobola okufulumya amazzi ago bulungi nnyo era ojja galabako mubale kumpuliriza gotana subscribing ate ya subscribing eddawo bale kwekuumirako omukama akunjagalira ebyonjagala kwagala nnyo era tojjanga okwo mubeere bulungi eno audio obanga togisanze ku YouTube manye beebudde kusenga face 256 jangu ku YouTube yoteekamu senga face 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe osubscribing obeere ng'otwegaseeko omukama Yeah.